Nzolimba lwe nanyumirwa ng'ennyo baleeta mu cyumba. Ti nataka nikuowe ako mpa mu just line. Dala gwe bakugamba abagaga mundu yita lugambo baby. Basi bakumisigo banji basiriza nkugambye singa gwe sweet baby. Onesiga netwagalana mu mukwano kaguseye ya mulyato zijukira traffic officer yannemesa wano nga nkunoonya nga mwasibe motoka yange nyasiba naye nawaguza olugabana mpisamu nataka nikuwowe mu cyumba kwagala nnyo baby twende ku wazazi mu cyumba. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza ku mulundi guno wano mbadde nzize nga ngenda kulinnya lyato ate okusobola okuba nga ngenda ku bizinga ekisinsi ewabeera omuyimbi w'eggwanga Gift of Kado wano nga nninnya eryato wano ngendedde ku mazzi okusobola otuuka omuyimbi gy'abeera. Kubanga twali naye ku show ya Wizo ku Memories of Good Life ku Hotel Africana ate nga tulaba yannyuka kiro saawa nga ndowooza zaalinga 6 ogw'ekiro. Tuba twagala n'okumanya gy'atya ate obudde obw'ekiro n'atambula ku mazzi aba alina ssula ku lukalu oba ate ajja n'atuula ne bamuvuga ku mazzi ku ekiro ekyo. Omulabi waffe omulungi ku Blaze Media wano nga nsimbudde olugendo lwange okugenda ekisinsi okulaba ku muyimbi Gift of Kado. Kasita mukubidde simu n'aŋŋamba wendi jangu ne nnoonya ate ezintwalayo nga olaba abantu bali ku mazzi batambula abalala basaabaze era ku lyato ndiko n'abasaabaze gye babeera abamu bagenze kukyalayo. Tugenda batutuukayo ate tusobole okuba nga tunyumyamu naye inshallah atubulire n'obulamu engeri gyabusangamu okubeera ng'ava kisinsi najja n'aperforminga kubanga twali naye ku show ya Wizo ku Memories of Good Life ku Hotel Africana ate nga tulaba yannyuka kiro saawa nga ndowooza zaalinga 6 ogw'ekiro. Omulabi omulungi owa Blaze Media wano nga tuuse ekisiisi era ndaba nva ku lyato tutambudde obudde tebubadde buwanvu nnyo okuva eggaba ate okuba nga tutuuka wano kale tugenda batwolekera sayidi eri tube nga tumutuukako ate tunyumyemukko naye. Mukulu tutambudde badde mmanyi tugenda beera ku mazzi okundowooza okumala essaawa nga nnamba naye Mungu atusaasidde ne tutuuka ng'obudde bukyali era ne tukusanga kibadde kya muwendo nnyo. Nange nsanyusa obbalaba bwe tukyalirako like alhamdulillah. Wow, ekyalo kyo kya mirembe. Ekyalo kijjudde n'ekyamiti and all that survive. Community ya kabinga wogirabye. Okay. Okusookera ddala omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tulina omukulu Gift of Kado agenda kuba ababuuzaako then ate tusobole okuba nga tunyumyamukko naye kawungeezi akaleero. Like a sit. Okay. Omukulu Sebo mbadde nsaba obuuze kuba tulaba. Abawagizi bange banayemba sanyusa obbalaba era mbagala nnyo ono ye muyimbi wammwe Gift of Kado traffic man officer co-driver kulukulu mu cyumba bamugambe ani yali amanyi Kado kiriba tiwalibeerawo omwatali negaana. Yaman Kado man representing all the time. I love you fans, my fans muli bakabi nnyo you know. Yes man. Okay. Omulabi waffe yandyetaaze okumanya Gift of Kado yani like kumanyanga Kado
original names gyazaalibwa okutuuka wano tuzeemuko katono nnyo ka brief bio akako. Yes, nze Gift of Kado kyambadde nedda Ennyonyi Nnyange lubiri tukuma kyoto ewa Kabaka ife ab'Ennyonyi Nnyange tukuma kyoto. Mama wange waali daddy wange I lost my dad. Yeah, so nakula ne single mom nga womanyi yaman mama abeera wawo. So atukuziza I appreciate my mom so much. Yes, you're a mother, you're a strong mother. Ekirala natandika music nga ndi muto, natandika music sharing hall Ensambya we nakulira. Tuyimba mu church ate nga nga nkuba n'ebivuga mu church. Inspiring. So I would say gita eno yandetera okuyimba, okwagala okuyimba, okufuka omuyimbi. Gita? Yes, because nasooka nga nenjikuba naye ate nga nyimba z'abalala. Kati nemala nenkola ki nentandika okuyimba ennyimba zange. Yes. Okay. Mwaka kyogo w'okubira gita eyo bakumbeera ku sharing awo Ensambya? I think eyo yali 2005. 2005. Wekulide nsomedde Kurere. Kurere Ensambya sharing. Like the community yaffe yali yakabinga ejjanamu abafaala, brothers and all that. So abana bafuna inspiration y'emizannyo, basketball, abagenda mu badminton, abagenda mu music, abagenda mu sports ziri endala, you know. So yali variety n'okuweereza mu church. Yeah, so kati nengamba nti ne base ya sharing nayo yali musingi. Ebiseera ebyo nzijukira waliwo competitions ezaabeeranga awo ez'abaana abaazinanga amazina ag'amaanyi, dancing competitions then the music. Keeka kutubagamente eyo ye regime yali awo yali so competitive. Yes, but emyaka gye 2000 mugira twali batonga naye nga twagala kibayita music. Nti kakyova olaba nti nno ekintu kino olumu nti nno nsooka n'ensirikamu olumu kuba saakikola nga bakinkaka oba baŋŋamba osobola obeera omuyimbi oba like talent. Just Katonda yakimpa kyange kirabo kyange. Kyova olaba olumu ne mutandaba abafaani bange sagala kusika muguwa eri abayimbi abagala okubeera abanene buli mwaka bakola kiri kati ebyo nabirina pillars so yazijjawo bwoti kuyita zina emitima gyajo. So you be like you give yourself some time not nuulira, so the right time comes because antu tuna babu music mulungi. Yes. Okay. So the inspiration ya very your best. So nkola na vira dala mu kusuna byuma nga tunade no fulumya oluyimba. Kitegeeza nti sigamba nti walaba muntu ayimba no gamba nange kambukire. Kibadde dala part of you. Yes. Okay. Yali decision kuba nalina emirimu nagye nali nkola. Nali njagala nnyo okubajja. Like other bingi. Naye kati music not taking go. Community age nalimu nga ndi muto nentwala nti kati oli artist. Tuwulira akayimba ka Traffic Man katandikanga n'ekigambo urban tune. Urban Q. Urban Q nze nawuliranga urban tune. Urban Q yali producer? Yeah, it was a studio yali awo round about wenyini awo. Kati nno nze nga manyi nali basiza man kati bali bakulu banga basingako. Kwanza nali mutonga Didi producer era mu studio. Didi yafulumya Traffic Man? Yes, Didi yankola Traffic Man. Yes, okukolera. Didi ono wa Stamina? Yes. Subhanallah. Abo no kujokola Stamina. Bonna nga nze mbatwale wani. Ewa Didi. Bonna bano basaha bagenda ng'ekigongo ewa basaha. So we bonded. Saha ne Gravity nga babeera Kigungwe. Ne Gravity ye yajjanga awo. Abana bandi nga abasajja bano babeera bankuba. Bandi badenga bavaayo kubanzi bana nabeeranga. Like we are giving inspiration. Didi naye na Traffic was a big song whereby it opened many doors, you know. Nange lwa opening a doors for me, even him ne opening a doors. Anate yali akubeera enyimbe nabanza basiza man nga abadde we still. So tuwe mukalayini awa ka Traffic Man sirikera. Officer. Every night and day mchiro mutumbi mbera munonya mbera ndogotana nzuyo mujamu ebitimo gwange kulemedeko amasa gange yaman Kado Man the Traffic Man officer omuwala gwenjagala yaman Kado Man there's yaman wakuba tune eyo nekutambuza ndoza buli district ye Uganda wano ngokuba show ku show. Ali waliwo akaseera wenzijukira nga mwatambuliranga nnyo Mr. X and Gift of Kado
nga ba Good Life bagenda oyimba bati mwe musooka ne bayimba nti Good Life yagendanga nga mulina obeera wamu naye. Yes, twali wamu. Mwali muyimbira mu Good Life? Twali mu Yes when Good Life. Mwali muyimbira? Naingira nali manyi duo yetengeredde nga yo. When Good Life when Good Life twajinza nangira mu Good Life. Twatangirira mu Good Life. Kan Mr X naye ati naali mu Good Life. So nga Traffic Man hit. So when I moved, then naina agamba moving. Naina najja. Ningamba let's sing together now, no problem. Because ngandaba ataba angobere. Mwali katono nyo mwali mu Good Life nga muyimba solo buli omu. Yes. Then we wafuluma naina agamba kakole ki. That's when you combined efforts. Because so akola videos angenze kanga tayitako. Ekitegeeza Mr X the late right now. Enkolagana ya mwetandikira eri nti etandika Good Life we mumanyira. Yes. Mumanyira Good Life. Nali simumanyi nani. Ebiseera byo Good Life yalimu abantu bameka? Sijja gamba nti yalimu abantu bameka naye. Ndoza ya twalinga bana. Mwe Ready and Weasel namwe Gift of Cado. Who else? Abalakale nabo baliwo naye nga balina group zaabo. Gene nga nabo. Nenga we still is a team we move. The Rubber Dabbers, the Who, like Aziz Azion. It was a comparison of good music. Ugamba era the industry nsobera nnyo mugenda ne beerabira abantu ngaba artists abali ku regime. Kati ngazi be balina okwelevatinga industry no kuda ku next like East Africa like Africa naye abo artists bona abakuba nange ne bankubira omu nga okitegeera kati kugamba regime ne bagamba no bagizikiza nenga obugizikiza bubeera ku TV bubeera ku radio bubeera okwo bwogera kali kwogerera oli nikafuna yamwe ekikulu bayiga kola bigundi bivulu byabwe ebyo okitegeera byononye industry ntino artist nti radio solo kola ekivulu simanyi biki oli presenter naye nakola kati gwe tokola presenter oli segeza agenda kola ki presenter bwembanze katugeze nkoze show notajjanga nkuyise nti manja kukubankufiireko yes ogenda kunyigira ate bagala okola ebintu nga tebana batuuka kuba bosi bayimbi ekitegeera kati omuyimbi mwe respect ye kubanga creator bro nze olaba nsobola okubeera wonna tastance nagamba ekintu kiri nti music namuyingira sekola ki nga tebamukase which means nsobola okusirika emyaka emirala 2 ate nodda n'okuba nenkola ki nenkuba because kyange zamanyi wenkwata zamanyi nze wenkwata zamanyi embeerazo because I've seen the game like I've grown up in the game which manyi fe twatambuzanga ennyimbo ku uploading online ngomala nonya Julie Rusa n'omunoonya Music Uganda ogimanyi Music Uganda channel yasooka okubeeranga egendako music w'abayimbi Uganda. It's been a journey like it's been a journey twalinanga radio nga zisobola kusuka kusengejja nyimba erikom vako abate ate obali mu kutuba bo binyimba za fabo bali mu kuzimba bizimba byabwe eri bali mu kubba nyimba katukubafunira muwa era kueleza enchi anapeleza ya 10 nenga ate yateka music wange yakateka music wange in fact nene na wamujjayo njamba nyamba mujjayo sagala music wange mubba bobbi so katema percent ate bagala kukolesa music wange mujjayo ku YouTube yawe zona abamuteka yaba abasosola sente zange remove my music chinyiza ntino batugenda bagenda batu disrespecting the way we are life jitwa tuyitamu lifestyle neno ogamba mumpadde sente mekane sikola nkukivulu ya the city one ukitegera kubanga gwe muwagira abayimbi buli lunaku day and day nebakolera shoyoli nebejibisa twafuna million 10 twafunye million 12 nange this time launch yange cricket oven jitundu obukadde 10 you get it Africana njagala obukadaga oba tebalina bagira bandekayo mbereyo sagala kuzanyira ku music wange kamberewo ndagira bana Uganda ntino tuyita mu bulumi creating a music mwagala bona omuyimbi abeera nga just like at the end of the day just bogus because the promoter bali wano mu games zabo za kuzanyira ku bayimbi they don't pay them odina byabadde kushoya wizo aloza yamba wizo asana milioni 15 zezo za sana Good Life yafunanga milioni 18 500 million yes man ali worth milioni 5 show ye mu sente za gwana kufunanga Good Life disrespecting everyone like bobaloza bala bomuyimbi ampya ne babwamira ko yonto ono kati yasinga ne bamusindika no mana makola ki ne bamusuva kati nange bagalambo baloza bade siraba bade ndaba so
anyone who's ready for a cricket oval, I want 100M. Africana 50. Africana 150 to 60. I'm still thinking about it. Africana. Bro. Yes, nange ntegente mwampadde kasente. Hey, Yeah. komyewo. Atenga omuyimbi abayimbe nadamu nayimbe ebyakabi. Kubanga olaba omuntu aveina agenda mu bondi nagula emilolo ya motoka milioni 10. Kali gwe sola zuwa gift of card nakola launch nayimbira abawagizi. Dene bate bazirina tubirewo. Tujabeera Fena tubifise. Tubirewo. Okigera mu. Fena tubifise. Kama mbaya. Kinuma biliwoneka ati nebyolaba bajjo baba bazanyira ku bayimbi. Music industry ganyo tell. Do you have promoters? Who's a promoter by the way in Uganda now? A promoter ayinobeera n'obusobozi obukusasula ezo sente. Nawanchakola. Nakuwanika ku level esiyo yali mutegeera. Wabula promoter siyo yavaayo after disagreements najja nagamba mbu oyo gubadde mulambo gwebase gwe. Yes, mbukati nyambye wizo mbuka abadali bwati ne bwati. Good life yabawa music yenkanachi. Radio and Wizo yakola music yenkanachi. Nakyusa abantu bagenda ku beat because of music. People here are celebrating simanye muntu afuna beat nga ate abantu just bana bazine eyo ne bakola ebyabwe. Like are you telling us that like we're in the same class for real? Mama, you get it? Like, you don't comfortable with the system. System very different. You get it? So, okay, kuddamu ko wali mabega katono a gift. Erinnya lya Kado. Gift of Kado. Live our. Just that's my name. Kado. Kwa wedda twawuliranga nnyo Pluma nti oyo omanyi mwali ba urban nga like mwabayimbi abali ku generation nga va ku bana abalenzi abali wennaku zino mwali balala ndife twali tusoma naye ngo oyambala engoye bino bino bye mwakubanga ebya checkiti nojja no kikubye ku ssomero nga gwe gift of Kado gwagenda oyimba traffic man ku ssomero kati muyina that urban life gye mwa creating awo no inspiring abana ba high school kati nga emboze zibeereyo nti Kado manya linnya lya family nga omanye era ebibozi bibaye Kado his gift naye of Kado nti Kado family clarifying yes Kado in Kado gift of gift in French Kado is another thing njagala nya Kado jaga sina buzibu na green green takola green omwagala takola kwa buzibu so twaina kunyiga bandike mu tasa nzatabisa sente za government nzatakoze atakubye muntu simanyiru yi atakoze biki kakati okitebandikira mwawo ne bakandikira mwawo sina batawanya twanga yadde mu mbeera abantu bakuba wana abantu nimba kuba mu ngalo gundi yakubye gundi ne mukuba mu ngalo kati industry gye mwagala tubeeremu nego toina go olumbye toina go tawanya green kantawanya kiragala kantawanya wakiri kuba ye mukwano gwange era yabeera okusasoko kubeerawo ng'abala tabanya kubeerawo babagamba Kado bro Kado gift tubulire muko omulabi actually nange kenyini omulabi yandeetaze okumanya omubulire ku kifaananyi ekyobulamu bwolivinze oluvannyuma lw'okuviibwako Mr X yavugenda dda naye ebbanga eryo obulamu obwo bwoba otunyumizaamu kale kwekyo RIP my brother this is a brother who I loved like he was so talented Mr X yali ayimba Oluswahili yali ayimba Olujamaica yali ayimba Oluzungu yali ayimba Oluganda n'emyezi siwantu ono dance artist asobola n'okugezako ennimi oli yali mulala kakati kye bagamba nti nno mugamba nnoonyeyo omulala taliyo yali yeye ne Kado one day God knows tali muzi takyuka muzi was my radio bro you get it so obutiba omubwawulinga mu butegeere nti kano kaba katiba bina kaagala n'okaagaliraawo kagale don't hurt some people don't hurt us bro don't send positive words, negative words, whatever. You get it? Tuina ku elevating because ni wetu kwa tuyomba. Nzisikola nko limba lwa kuyomba kwa kulwana lwa kuwemula. Eza beef sitegera sizirina. Sina budde bwa kubeefinga. Na music ogenda omulira ali mu saturation nga singo kuba bantu kuwemula, bantu kati mumwagala baliddako bagenda kutegeera ki baliddako balisoma ki baliraba biki ebyaliwo yaman sajjabi bannange gwe jamba kuba tuni kutuni mu musagisa I'm a bad man gwe Kado man sinaba kuyimba yo yadde yes man but we're still coming obulamu obwo oluvannyuma lwa Mr X okubeera nga toli naye bukutambulidde buti
Ulamwa Mr. X muganda yange just njogamba bro. Nti no Mr. X mfunye challenges nyingi nnyo okuva yagenda. Abantu engage banda abanda basasira first of my fans feel sorry for me. But then ate waliwo abantu abala bagamba obuya nankola bajajinga jukira kado yali yajja traffic man oya kibichi ne muganda ngone era bali bakola ekintu kyekimu kya kulinya ki kumusajja oyo ayimba kono omusajja gwaita ka miliyoni baby girl semana wachi ayimba kimbalo munane nasirikira. So I was like, let's push this the live anyway edewa guma oshege so chovola banateka munyama nyine ngamba yes muganda nga ino kushininga yes tukomeo tukumuzika na akoma wanero mukusomo bimu naye twakola mwaka gumu ne muganda ngoyo 1 year kwa twavangu live 2001 sasa geyo nawe bakatugeze omukulu gwe mwateeka omwaguteeka erawo mu nnaku ezo zokka za mwaka gumu yes twakola mwaka gumu nezo ga twakola emyaka 5 nze mbadde mmanyi nga 10 gwe no gamba 5 twakola mwaka gumu yes because wava yafa 2012 kitegeera kati ye twava good life so that's 1 year naye nafuna abantu bandaba bulala bamuni bagana okuba enyimba zange ogamba bibadde byakutoba buli saawa like kwelwana kwambalaga bane talent weri abantu munne wadde mugamba bansinga naye muziki ono abulamu nze ngoba kiri kya nze nakula nga mpuliza enyimba za Barakeri bani ba Beyonce niyo Chris Brown so wendaba level yo gye mandabirako muziki wange njagala okutagetinga and now we have Diamond Platinum in East Africa. You think I can't stand with Diamond Platinum? You can. Yes. But then why? The and love you is are down. And you are even talented. The love is down one. But take a once or raise. Tebatukiriza abantu baffe babayina ebizibu byabwe just bo bateekamu nga oli akwata obusungu bwe obwewakana abuteeka ku ggo kitegeera naga kade talina kola bwati abadde bwati tasobola kola bwati nedda nenga forward ono music utukuba fena twambuka ensi yambuka kwa wogende Dubai n'okola sente zigenda kujja ziyambe ffe zigende ku revenue y'eggwanga tosasula omusolo tiketi wagiguze y'ennyonyi ya musolo gugenze sege n'ebintu byakwesika mu kalwa balonchi yange eri mu kubatawaanya tewali yavuddeyo naye wano bulijjo babe abafani gye basosero ncho ndozo okusaba pressure they want a concert for this artist goloza basiru bafanya woloza tebategeera bagezi ate balabye banga bagamba wacho ono mumulinyako baba fan bayina omutima ogwagala bo we bali Medi yegezaako balaga nti oyo si mutuufu ono ye mutuufu kati nange ne ngamba banange bagala nkere ku macha nyimbe nyimba z'obuwemu nange mberenga bali ayukira sendeke nasemba awumba nasemba oli repeater kanedzemu netegereze I will understand the right track era jendiko kati era wagizi bange mbebazo omukwano ogumunayinti olutalo omukwano gwabwe tegugoka gubawe ebbanga lyonna bagulabye nga gukula guze gukula omukwano gwaffe so njagala temujjanga okuba naye nze sina bingi bya bagamba naye music ngenda muba one gift olowooza ki ekiyinza okukolebwa kubanga byo byogeddwa naye abantu baganya obbiwulira aki ekiteekeddwa okukolebwa okusobola okubeera nga abantu narrative esobola okukyuka ne tubanga omuntu asobola okubeera nga wadde asiriseemu ate n'atayogererwa mafuukuule gafaanaganako bwe gati kwa omuntu asobola osalawo nga Juliana asirika nadda ate n'abakuba osegeera kiŋŋamba ekyo talent nze just ngambye abantu bakisa mindset yaabwe tukyuse endowooza yaffe ne bafaani baleme kukkiriza bategeerera tutegeere ekyakabi nti kibeera bwe kiti ekyo kwegamba tulina akasengejja mu bwongo bwaffe tulaba bulabi n'amaaso go n'ogamba nedda kino tekyetaagisa mu bantu ulimba ngo toteekayo ku radio toteekayo kuba luli disgusting matuugo guyinza lwali kunyumidde naye oli agenda odduuliza n'omwana we wali agenda kola ati nti kati system ino okuuka ne bapromota bedde kuba wata babisobola baddeyo balina ebirala ebasobola bave mu music industry tubeerewo nga tetulina then time bweri tuka nga promota batufu bazze they will come and pay for the right content nisikuza muyimbi wali omuteke mabega omunyigenyige simanyi mu milioni 15 2 gwe emyaka gye nyimbidde gwe mu video ziri mu sente ziri mu video zange ozimanyi
kati ngokera kumachabo pa milioni simanyi 15 simanyi 2 kado kutegese Africana kado bro you can't njagulya muwogo na bichimbereyo n'empisa za mwezi z'okumanyira abayinzi sibyagala ebyo because fena tukuzoana tulya bakamini babawadde milioni 10 simanyi bichi kera nawe kado okyuse industry ogambe omwana tumuwadde milioni 10 okitegeera yes kubanza nje njagala sina kira kyembagalako sigenda kuongeza namu nenjagala kakasa mazima oba ebintu bya Uganda bikola watu waogwa mu game then yagwa iyo game oba yagwa nti iyo game ya promoter yagwa tukitegeere tekyali muki sente buli mwimbi asigale kyo gyakola nti gyakola nebyo promoter buli avayo mala okukola shonga mala bayumba buyombi n'abayimbi balisanyuka kodi yes so nze nganze abagizi bange kye bansabye ndi ready bakolera nenange mbadde nsaba mpe kogomula mutemwa nkule n'eryato ina ntambuzi okitegeera ntambulira ku lyato lyambaawo abagizi bange oza twasobola kungulira lyato lya ddala kakasente kenyini baba kasitegeza kabeera keeko eryato liri musene nga mmeka sinzira milioni 25 kakisinzira ne nsobola okugula choka tutandikawo campaign yagulira gift lyato sinagulira gift lyato njagala bampe sente zange bampe sente zange wenzagala nze neyiye eyabayimbi okujja ne babakabira simanya sibyagala ebyo mumpe sente mugambe twakuwa kimala kuba nange nyimbi banange kati go mwimbi bamwe sente mekaga abasajja bakabye semboga gye bali abasajja baseba taje bali why are they still like that because tebafuna kye balina kufuna atenga art yes ati wabbe ne kati akyakola baseba tabaje enyimba zaabwe bekafero ku radio kati omwimbi yafunira mu wafu bongo lutaye atenga awandise nyimba ayimbe nyimba ezibulirira agenda changing generation and generation kati go bakusaba ezo sente ngowulira omuntu yabye sente simanyi milioni 5 mu parliament simanyi ya bichi na munagani bali corruption kati go saba ko 10 tabachagala chikuwa kati what should I do bro you want me to stop wait bro I want to shine bro man have to shine Uganda njaganye bafanye banye kwa bamanye ekitufu yeah man mama mkuza basajja bavugazi bafudde ezani kadale tibere anko nange mulamu Allah naba beba gambe kado bafena nabo gift yes bro ovotya mu kibuga nogamba manyi omaba yimbi kizibu nnyo musanga nga abeere eno ku nnyanja bwati nga avudde mu kibuga osalawo otya n'otula ne weebuuza n'ogamba omanyi wano nvuddewo kaŋŋende mbeere ku bizinga endowooza eyo nagisalawo nga nze twali mu lockdown covid twali tetutambula mu covid twali tetutambula emmotoka zipakinze like okera ku macha n'owulira ng'obwongo bwesibidde wamu bwebunaffe kyatukosa kati waliwo omukwano gwange weandagaako nanga nja kutwalako ekisirabeeko tutambula sagala amazzi neŋŋamba nti amazzi byamazzi amazzi go neŋŋamba nangamba ate jagenda kumpi naye nange esaasi wakkiriza nti ki neŋŋamba dakiika 15 tutuuse n'okutuuka nange ndabye twayanguye tuuka so kati neŋŋamba kinasooka okugamba mukama we bali kundeeta wa kinasooka omwebaza era neŋŋamba omukwano guno njagala gubeere bweguti tekukyukanga ofune n'endowooza eddeeyi so nayagala ekyalo kino olw'ennyanja olwakawewo ak'obulamu akatuufu n'abantu benyini bali peaceful tebalina buzibu abantu kitegeera ogamba nempulira ddala nga sobola okulira kusingamu kati kuba pressure is too much the other side tubeera mukuwe onali wano jamu tugende mu bbaala eno jamu tuddeko wali kati ate tusobola gaana end up like so I was like kambereko eno setting obulamu bwongo nenkola studio wali bbaala nakikola wali nakale sold the place ekyolabya nze renovated that place so I was like let me play around the community slowly nga ogitegeera elevating mpola so I bonded with it tuli bulungi era yes ndimukola ebirala na garden design zeni mukolako eyo singa kunkipinga busy njaga kuddamu kola snacks zange you know all the things nalimbikola mu lockdown wano na very wawuli akada akola ebyebwa njaga kuyiye ekintu kiyinza okubeera nga kiri wano ngate just in training and oba nsolo chikola ekitegeera nenga sigenze eri ate ekibi kikutandika kuba kati walonyiza aliwo okolera ebintu space yo kaba sukana ne kutambula songa eno ate nga si
wano wagaze ensi yaffe nene ate eri beautiful so tulina ojja appreciating nawe oba ogenze kutasofuna space wosiza bulungi beerayo ensi etumala yes man sinzo gamba so I fall in love with the community n'abantu mbagala ne community yange njagala so that's it oyina mu plans zonna eziva eno olunaku lumuddeyo eri obeere oddemu okomewoko mu kibuga wali mu kibuga mbeerayo n'ekiro nejjo naliwo ndi ku Las Vegas chill out ng'ogenze performance gamba ntambula saawa yonna nga woolabye ntambula obudde bwonna bwe njagala entambula eno tekaluubiriza okubeera ng'ovudde katugeze nga wogambye wabadde ku Vegas luli wali ku Memories of Good Life saawa 6 gwa kiro ova otya eri okukomawo wano ku bizinga ndaba amazzi ago tegakutiisa ekiro gatambulirako gaba gatiisa naye ate omusajja era munnaye nga weweewayo ku budde eno oba olina ekigumi era olunaku era nakomawo ekitegeera mba nina okukomawo mba ngenda nenkomawo making sure kuba nina ebirala byekwasaganya nga wegambye ebisolo byange embuzi zange zoziranga okulya embwa zange oziraba eno gye bayita bati bamuyita laika so kakati just ebisolo bino binchanginga nabyo okubeera nti no you come down for other negativities so kati abantu abamu embwene ensingira abantu abamu just okitegeera nga ndaba bamazijjako waya ate ng'embwa yakabi mwana ogiyita nejjaawo nekakakanya ebirowoozo ng'ozo ziraba ziri awo tezirina buzibu which means nange ni peaceful nazo ziwulira ziri comfortable so that's nature that's some appreciating bonding now gift atukulaba ku Memories of Good Life ku Africana wajjo performing irako wizo manizo wakira bandowooza nti love abantu bakuyinako love nyingi okusinzira ku performance yo n'endulu gye baakuba ng'ova ku stage nga balinga abagamba togenda sigalawo bw'otulina love eyo abantu gye bakuyinako kiki obateekedde kubanga osirise kye kiri kye nagambye nti lwaki olumya bafaani bo n'obakandaaliriza kubanga Gift I know you as one of the most talented artists be tulina wano mu Uganda abali gifted ng'erinnya lyo bwe liri naye ggwe olw'okuba nti sometimes onyiiga oli naakunyiza n'ogamba sijja kukola music okiwulira oli naganja kuteeka mu concert noga oba tompadde miliyoni 10 weetegeke kasa naawe oli muntu wayonka mabeere plan ki gy'olina eri bafans bo tuli mu mwezi gwa 8 tusigazaayo emyezi ejja omwaka tuguggale 2024 kikyo planning obeera okyayagala lumyamu nsi eno kale tekwandibadde kulumya naye olumu oba oyagala okolagane n'abantu abeerufu nenga bakyabuze nenga bakyabuze nze bwembeera eno mpulira ebintu bingi oba ndaba ebintu bingi noguwandyesize gubadde wesikati this time bale nesize mukulu oyo naye ate kati nagenza olabayategeka wizo kuba wizo the next day yaŋŋamba jangu wano Robert yagala kukulaba kyegera neŋŋamba akaŋŋendeyo naye lwako omusujja gwali gunuma that whole week era neŋŋendayo so nemulinda for like 2 hours nga tajja neŋŋamba akaŋŋende ajja kumukubira oba time nga waali so I came back so nali mmanyi ajja kikola ye naye ate few days week ate ndaba bali mu punch neŋŋamba soka naye nantiisa okitegeera ogamba bwowulira bali abalala bonna babeera bakutiisa kani ogamba omanyi ebyalungi kansoke mbikola ki kuba nsigenda keera ku makya nsasula ebigogo nsasula ebisawundi nsasula ebiki sina budde bwakwetika migugu jesitasobole kunkuba mu mabanja na biki naye wembeera nga kyenkoleredde kyekyo ndowooza abaminisita bali bameka mu parliament oba tulina MP bameka kale ba MP bagamba bawe ekivulu abawagizi bawe besonde sente ezo baddize kubawagizi baddiza kado abantu go baagala okulaba ku stage bwe munatoolako akantu ka peace newe giba mitwala ataano goloza kwikati ovosi gikuba njagala njikube ebooge ejule nga katejulangako nga wencho bro njagala njikube egenda kubooga because I love my fans ebanga dene nkuze n'abafani bange bano sibayimbirangako era promoter ngamba kubira amasimu abazala abanda bangashi Feria faded artist Peter ningamba okay you can call me a faded artist but let me go to nature tuva nature waningamba kanzijembereno yes let me stay faded yes abali picking up value yange
they will come for me. They will find me where I will be. Checho. Tuvola basifaayo bandiwa soloberawo ate nga ndi bulungi. You get it? Yes. Nature njagala okujja mu industry. Kwegayirira abantu nti banayi kati gogamba otya kado omugeze ne Clever Jembo oli mumuyamba concert. Eyo muzikolere abo sinna kutuka kwa level bro. I can feed myself. I can buy anything I want for myself. Kati gwe oteke mwe level mba yakunyamba emyaka gye nyimbidde abawagizi n'ennyimba zenina obwakabi bwe ziriko gonganye muno yakunyamba mwe eyo nkola eyo nkola mugisigaze n'abagala okola ki abatuse ko extent era kyagabinya kye mukola nete mutandika geraagaranya nti mutegeere mwawule supu w'ebijanjaalo mwawule n'entula mwawule n'ennyama ya domixinga kivugutu tugenda kubeera bamu bankudi naffe kati bintu byamu ebyo bintu byabwe ebyo kigiza ffe leka tufaanagana kati nze wempulira nti nno kadde omwagala kubayimbira kino wano paka sente bwe kati sigenda kugaana mukama wange kuba gwe mukama wange nempa ekinsaana kyenjagala industry egenda tereera tujja kuddayo ku nze gift nyina kye nayiga yes nti mwabayimbi mmwe Katonda yabatonda nga yabateekamu ka element akafaanagana. Omuyimbi taagala muntu amuzalawa. Omuyimbi ne waba muyimbi atya. Tosobola kuzalawa muyimbi n'omulaga eki kyonna kyonna ekimuzalawa gwe n'olowooza bona ajja sigala nga kyaliwo. Ekyo nsinga omanya. Kati find any way is possible ezoogera ne gift. Nga totandise mussa wansi. Kuba teri omuyimbi obulamu bwe mulivinga that is show business. Ayagala nnyo okubeera nga star. Ate n'okubeera ebintu bino biri expensive. Yes. Okweyimirizawo n'otuuka okuba hit. Oyagala onsange nga ndi bulauze. Oyagala kusanga artist. Oyagala gwelooza afunamu wano tetutunda music. Katuliramu wa. Era obolinda launch yo. Performances, launch. Wolira. Tetutunda music. Ng'abazungu. Kwa abazungu batunda on Apple. Lwakuwa wange kati muteekayo ku Apple Music, Spotify wona kati muteekayo. Yes. Natandika kumuteekayo kubanga ndaba wano business yakola ki? Yafadda. Watandise ofuna ku streams ezikudza. Ate kujukira lunaku ebeekula. Yeah. Okitegeera lunaku abantu babeekola ki? Bajja. Kisinzira gwe nanyiniyo, are you still standing? Are you still giving the people? Wana abayimbi bamaze emyaka emeka tebakola album nenga bakola ebivulu. Nze na album meka. Kuliko ennyimba ziri super. Negenda uli gundi yakoze album ne bagipostinga wiki namba n'ogamba kalera. Ogenda owuliriza ekikompola kya album nga kisosonkole. Ate nga zoteeka mu abo muganda wange. Nnyimba music ava ku mutima gwange ate genda wabuli lunaku. Kyempa abawagizi bange. Kati mba sikifunamu wakiri kankikolera abawagizi bakiwulirize. Dandi omuntu okujja ntawanya obwongo ate batubanjeeza sound nga ndi ku stage. Ongambira awe ezekifo. Kati oza kumenya mutima. Wakolako n'abayimbi. Nokola kale tusemesa exercise. Naye music wogendera mu recess. Oba embeera weeberera n'ogamba nti omanyi kampumulemu olw'ensonga. Olwa reasons z'ogwenga z'oyina omuli n'ejjoogo n'ebintu ebirala. Mu kaseera kano music industry woogiraba. N'abayimbi abaliyo toyina gwe weegomba n'ogamba nti neetaaga okukola mu kkono ono oba n'ono. Abayimbi nandibadde nkola nabo abayimbi we bali naye just obudde tabona akola ki kutuuka ate nze siri muntu wakola zikolabo kuba abayimbi abamu tebamanyi kuyimba kitegeera kanize okuyimba n'omuntu nga tamanyi kuyimba bro bulungi tetugenda communicating abamu balowooza ate abamu nabagezaako nobayitanga mwanya mujja onteremu wano abamu nebafuula business mutakwata agamba sawa 8 n'omulinda ku 8 nagaako 5 kane ngamba mbiggaddewo naye nabiggala saagala kolabo bweyagala kolabo you pay we sit oba nkwagadde bwagazi nengamba kankikole ku love kuba ekintu kyagwamu okwagala kuli okwaddala kati kuyagala kolabo meka nani mpayo omuntu omugu olabe kolabo asobola oyimba bantu bamala bayungira wiki nawe bayunga luyimba lumu nze nyimbira dakiika 15 ng'oluyimba luwedde. I don't need to write music is in my head already.
I don't write music. It's a talent, it's a bonding of nature gifted. Stegera for that. Kati sijagamba nti no abayimbi bamba batadde wansi nedda. Bakyuse nyimba ze bagamba okuyimba ezo baddemu bro nakoleranga ku machane ngina nenkola rehearsal nga nkola eddoboozi. Abayimbi naku ze bakyakola amaloboozi babuuze. Gogenda okola research bambuulize olala ojja babuuza. Nja kuddera nkuwe report. Ja olimpa. Naye ffe twagenda ku machane abali ku sharing mwandabanga. Abali ensambya bakulira ensambya abana b'ensambya mu kimanyi nti Kado nakeranga mu kisaawe eri emabega ku St. Joseph. Nendekana I'm trying to open my vocal cords. Era nentuka ku limit gwekoma. Tuvola I pick up I notes. Kati wo tuwarehearsinze like kwagala music in that way then at chibi. Stegera balina okusigala nga bakola omuyimbi kyalina okola. Thank you very much. A gift mu bayimbi abali babaddewo wano mu ggwanga Uganda n'abawandiisi nkimanyi oli muwandiisi wa nyimba naye ani gw'ogamba nti ono nze gwe nsinga okugamba nti kale gw'ogamba nti yasinga okubeera nga yali akuwandiikidde ebintu byewekakasa oba byonyumirwa okusinga? Nze tewali ampandikira music. No like Moses. Gw'ogamba nti ono yawandiikanga. Yeah. Radio. Tewali asinga radio kuwandika. Bano bajja kuwandika bombo kirati waabwe. Kivola bana. Omuyimbi ate writer abeera omu ne bayimba ennyimba zonna nga zeefaanagana. Katiba. Kabanga katiba. Hinkula tipita n'omulala najja. Ezibite tipite. Bali mu ngoma egi bo balowooza bali ki? Bali mu kwimba byanjawulo. Kumbe at the end of the day sounding kitegeeza tuli ku muwandiisi eyawandiise omusingi. Mwenagwe muli mukoza ne kati bonna boli mukoza kivula ate kyalina basi bawandiisi bafunyo basampolinga ku like wali ochegera basampolinga nnyo bagala kusampolinga kugamba tebalina originality eri gye government kera ku matogera mu kisaawe okola eddoboozi kubaye ekivuga kikuwa okuyiga okuyimba okutambulira ku oyimba ochegera iga ekivuga kyonna naye omuntu aba ayagala just ye averi muyimbi ne bataliko mutimba Christmas tree ne bamukola make up ne bamukola biki bagamba naye kati ono ye muyimbi olina jjala yambala obusuuti n'akola buki ne bagamba ono nange solo bwamba saawambadde mwa ku TikTok waliza sola bwamba ne bano basuuti n'akambala n'akayoyemo muyimbi bro ono music kwa Uganda avudde kuva nedda abayimbi baddala bawudde zabakafeero wiza basebata bofile bongo yutaya kabuyese emboga kaloni kavuma ndeke kimeke taita ntakuwa omuli wano chance nalubega gwe sala birungi kati gwe abawala bayiba ki Juliana kati gwe tulida era kati gwe kutulaba abawala mekubalide nti bali bayimbi naye ani abalowoozaako ku bawala bano bagamba kampulize kusala birungi bange tereezemu yayimbanga atya osanga abantu banjagadde ekifaananyi bwe kiti in another season naye bamanyi birala bamanyi lwayita oli awandiika ngenda kugenda bali bampandikira akayimba agenda kawandiika kava mutwe gwe nga yenda byebyo byakola ye ndowooza ye kati lwayita alina okubeerako ng'eno kakane like anyway bro it's a long story man so abemaliriza like it's a deep because myana njaga music kati mbambulira abaana ebyaddala. That's how I can say I'm open. I tell them for the reality. Industry nga wemba ndaba neche nakola ekyanyambamu oba nekisobola okukyukamu nti badde bakola amaloboozi abawala nabo bakola amaloboozi kyaki yakabi. Singa okera noteeka concert e Lugogo oba ne bakuteekateekera concert abantu ne bajja ne bagijjuza, would you feel be appreciated by Ugandans already tafali lyotadde ku music industry? I think my fans already appreciated me. Abagizi bange bo buli wemba sanga kinomu kuno kinomu ayina enjawulo jambulira story lwakyanjagala yatandika dowuliza music wange nambulira ennyimba zayagala nambulira ebiri ku nnyimba ezo lwakyazaagala so
obikaminga n'abantu nga tobalaba buli lunaku kye kino ekyewuunyisa munaye ku music tobalaba buli lunaku naye ne bafuuka baganda kyova olaba nange ensigaza ziri empisa ez'obuntu naye mbalaga nti bannaye obulumi buno bwempitamu kino kyekino ekinnuma era singa kikyukamu mugenda kulaba obulamu era nga bukola ki bukyukamu osange Kaddo ng'ageza amatama nga biri bisajja bbi okitegeera kati Kaddo aligejjajja ttama nga kisajja bbi kiyimiriddewo awo kyekise mu kkobole gwe nnyimba zange tebazikuba babeera bankuba bukubi ku rediyo yalalukawo yatabuka simanyi ettagalwe yaabo omuntu yita muganda wange wakyagala okundabira nze ndowooza siri omu ku basiru nze omuntu eyeetaga lihabu mba nakulabye dda okuva we twasisinkanye nze sinalabawo elementi egamba nti omanyi gift manyi bakutwale mu lihabu just oyinamu obusungu obubwo bw'oyagala obwogereko bantadde wansi emyaka bantadde wansi nagambye nakuba 2009 naye 29 naye ebbanga eryo nefera muganda wange emyaka ebiri ebbanga eryo lyonna mbadde kataka nga banteeka wansi ate nga bakyanyongerayo gamba nga ate ndaba nze ate ndeka buli lunaku bannaye wuuno nina kino naye toba n'ekiruyaawo nogaa ne bana ninga bekitegeza bankyawa bana bakyali kambaleke munaye ne industry egende gye yagala nze ngenza okuvaayo nga mpulira omwana anyimbira wali ebintu omwe abaana bato nakuyimbira engeri gye bayogerera ebigambo byabwe mu nnyimba kati gweobeera next nowulira ngaoyagalaga bannaye music wano watuuse tukyali bayimbi tegeza mulaze industry aba art industry nti nonfu kati omuntu mugamba mwagala copyright na biki bana baloozaako ddi nga ebintu byemukola biri bogus tebi representing international ekitegeera tuyimba music ali valuga ne minister yantuweereddewo bate abaani awulirize bayani oba anyone ajja gamba abayimbi bali mu katemba waabwe lwana kwekuba kugaba ebyo bikola tuulyako nti bakoze besetinze balina you get it so yeah just badeng like katusabe music aterere kuba for federation so let's pray the prayers are in that wabi kikola because tuze banga dene nga tukyogerako n'abaliwo bakyogerako naye at the end of the day tunotegeera kiri kitya kiri open tekinawe kinyigiriza kuba rights zaffe nazo zifaako nnyo yes obwegasi bw'abayimbi woyogedde ku federation nenjagala mpitire mu buufu obwo nkubuuze okwegatta okwo kw'abayimbi okirowoozaako ekyokubeera nga mujoininga forces okubanga musobola okwewabula nga mmwe kubanga ezzalawo n'okubeera nga akamanyiiro ku creative arts kajja kubeera nti Gift ali eri Kenza ali eri Khalifa ali eri Jose Chameleone ali eri naye we mwegatta awamu nti gwe obuulira Kenzo n'akutegeera nze kisobola tegeera kubanga nze siri munnammwe ate nze naggambye nti abayimbi mulina ka element akafaanagana nti gwe bw'ona agamba Kenzo ekintu akitegeera mangu bw'ogamba Khalifa oba Chameleone oba Bebe Cool abuutinga mu seconds dani oli agenda okudda ku TV yakkubi okirowoozaako kyekyo kubanga ojoyininga abayimbi abo bayinza okukutegeera okusinga ffe nze nga abayimbi bano bonna nabategeera dda badde bakyali bange emyaka mingi naye nkulaga n'essimu sinaakubaki ankubirako yadde naye nga nali buladi waabwe nnyo n'abamu bayita mikono gyange muno like nze industry wenajja nategeera nti fe abasajja batukubanga obasemberera abanene omusemberero otya abasajja bali awo bakubirawo nefe Good Life yajja twalaga nti you can visit us, we can talk, we don't fight. Why should I slap you? Wachikukuba netujjawo regime tibateekawo omukwano omutindo ogugamba nti no ne tovola mozera omusajja yamusokamu ku baluyi Good Life okutandika ani yamukuba mirikwezi bebe yamukuba batandikirawo ero kakana nga oliba omusajja bamusibye muzali mukomera you get it olwavaayo nebatandika Good Life zoena netandikirawo nakubirawo oluyimba so akati like embeera eri obutagaliza nti onaayitewo evudde wala ate nga eyo katwagimanyira nze kati kade alibeerako ddi nze olira muganda wange kubankulira mazima waki nze sibeerako nange kado nebagamba akado kino nakino kado agenda you get it ne wano ne performances shows zimu tebampa ekitegeera nkufuna bulungi
like ne shows abachali bange zimu ze twatandika katugeze zipapo parties comedy stories twatisa kama Central Park ne papo party oli omu ku ba pioneer abaliwo abayiso koyimba artist to perform on the party Mr X twali Bulldog wandegeya netuberanga kuzino Central Park zino comedy stories Alex Muhanji bani ngatuja netuba pushing nga bakishali bafa negwe kado wali omulaiko ngamita comedy store tali bali muyita tasana yeyo kati echo nageza kono kubira kwa chali yabo ulira seguya sagala natuka time ngamba kati sagala kuyimba ho katika ndao bambe sebera yeah man because I know my value yeah man if you don't appreciate my value then you know my friend yeah naika olaba appreciating omubazi akole entebe mpe kitibwa omusawo kuba nkuba empiso nazomula omwadde engulu mwe kitibwa kye wacho sanga omusawo mukuba oluyi wacho sanga omubaza nkolera entebe ne mukuba oluyi fena tuli ba star akola filimu wa star because nange sola funa bude ne nje editinga ne star mune musinka no mwe kitibwa yo industry okula natunda amatoke na ye star sindike kigali star banange yomuwaka abii emunyenye nyingi nnyo mu bangao era zona zaka zona nyingi tewali ebikiddwa wewe yakenyo era chovola abantu eche Rwanda government kada nsonga yakanyo lya yakabwa you get it n'abala bali mu kwaka wadde tebavudde yonyo naye bali mukola ki nego walwacho yagala olage nti oli talina value ngate katonda buli omwine omugaso muganda ngwafuna tugenda mutoyi tufuka digeri tusasema tuluwala tuita mu mbeera yonna ng'omuntu so katwande yagadde nga fena tuloza ku mbeera eyo nti at the time one day we shall go and leave this world for others yes wangera tutwafe twagisanga yes bagamanya abantu album yange mpya bagita Life on Mars wachina gitima Life on Mars bulamu bwa kugenda ku planet ndala nga Earth wogiraba ne wala planet ndala jibaita Mars because I feel like I can go there and I start a new life nembere eyo gati wali antawanya nengamba ntikati wano wange netandika obulamu obupya tuvola bamba ne mindset eyo ntino wana abantu bayinoneka tolina go wesiga tomanyi mwani gokolagana naye tomanyi agenda like tomanyi byakulowoleza so people sibategeera tuvola I was like tandike mwana ba human to we are like that ndomuntu sawamutegeera nga tumaliriza nakulaba era ku concert ya Uwezo nga wavaakaawo n'onyiiga n'ogamba nga Nimrod wakulwana awo clarify nga wokka tuwunziko olwaleero nze nalowooza nti nno first of all oba oyagala njogere ku sheeyo kyatandikawo ekiti nava wano nali mu rehearsal nga ngenda ku rehearsal wali kabalagala wezaali era nga tugenda Afrika manyiwo so katunava eyo olunaku lwakyo lwatuuka nengamba kangende naye muganda wange n'okuyingira nkulaga nalaba Mr Nobati nga yampitakawo nga sina taaga sina card sina kibatuwadde naye ng'ayita ku muyimbi naye yajjaawo ne mugamba Mr Nobati kati kiri kityatu nina bana abantu bange bali babiri nange nangamba beeraawo lindako kati nesoka nengamba oba tuwalina fujo lyenkoze nno ndiawo just nyimiridde mugambye nyingiza ndabi nengamba kansirike nengamba oba osanga agenda kujja nyingizi nayingira nadda wali nayimirira nasigala nga ntunuulirawo naye nga nabanyumya nabo naye gondabi awo gwe nanyini show manyi ya Good Life ondabi awo ku mulyango n'ogaana okola ki okunyingiza era wamawulire yajja nakola ki nanyingiza show ya Good Life katono nnyo Gift of Kado gwoyitako n'ogaana oyingiza yes gambe yankwata nako what tovola bangamba nti no industry na nenga gwogaano yingira nzagenda ku show you are Good Life yes I'm a Good Life member I was and this is my family and I'm there because of him sitera kugenda ku show z'abantu because manyeza lawo libeera kubanga era nyingi ezibaddewo nga tojjayo nagambye bintu emu nasalawo ubiraka nagaana okuyingira nakusukuma nangamba sigalawo n'abasirikale bali awo kati omusajja olina gamba naye nga gwogaana is Good Life ingira mwana Kado you can pass naye the guy left me there era wamawulire yajja nakola ki
nanyingiza nangamba kado why tugenda yiya katulabe gaira nasoka nakola kwa interview wabweru twali African mulyango gweno gwingira mu abayimbi biki then nanyingiza oyo yeita promoter nagamba mbu promoter wa muyimbi mu generation nga tozala wo muyimbi onsanze na ono yankwatako oba wakana neto mulala kugambe mu kamera yayinzo wali wakana then ngo mulala muleta ali mu kamera watajukira kasini yako ningamba iba naye mukama Katonda mugamba kati nkozi watu wa ticket watu wa tag kati tuitewo tutya ate kati bade kulabye naye mukama Katonda nenyingira era kusho nemala kukusanga ebizibu byaki nintuka time kati era kubera backstage nga ninda nyimbe MC Fish yali ava ku stage MC wa Good Life era naye mumanyi naja nangamba naye kado wakito yimba nova wano no yimba mango bwana abasajja bali ate ngobere eno kumazze nita nekira abasajja bali yagamba abasajja bali bakola ki balina embwa wali nazinesa namugamba anefe bananyini mukolo so yimba obudde bwonna your part of Good Life muganda wange ningamba naye omanyi andi yimbye nesindika chali wange nagendayo nimugamba abasajja nandiyimbye nagendayo abasajja tebamujjako flash kitegeera nawulira bulizinga nange bampita kado haliwa eno backstage nga bataddeyo jero yimba kitegeera nenga ne chali wange gwenda gambya nteri yenyimba wennozo nalina nyimbezi tovola nayimba olumbo olusokera nga nzisala nga manyera bagenda kola ki kuntemachi obudde gift nze muntegeera yange nze ndowooza omuntu yenna watakitegeera nti gift of Kado eyo show ali part kuyo oyo muntu oyo either aba mubisi mu industry oba abako ekikyamu ku mutwe kubanga Jose Chameleone akkirizibwa yimbe nyimba nga 5 lwaki muganda w'omugole oba muganda wa Wizo ate Mayanja family nti akkirizibwa neziba 10 kati bobongo bw'omuntu kino okubeera mu nti gift ekisooka muyimbi wa Good Life ekyokubiri neme nagamba ki his Good Life family nti wali oteekeddwa oyimba gwe kenyini wandibadde oyimba ennyimba nga 5 oba gwe kenyini ne weekubiriza n'ogamba omanyi wange nyazoka ekitegeeza baasalayo busazi luyimba n'ekirala ennyimba tebazikubanga wali oyagala ate n'ekirala bateekako kugijagira ebintu ebyo bakolakola ebyo bya kudisturbinga ninga kati mwana ngendo tula okukyuka bwenti Basajjabbi ali wali. Sajjabbi. Ndije ni mulode. Basajjabbi ali wali. Temukolagana kuvala. Nakubira wendulu. Osola bashikanga bana no sirika. Nagamba sirisa soka vewo ekyo. Because I know him. Sis mumanyi kyatandika ddi ekyo ekyokubeera temukolagana. Bonkola ebyo ebintu. Muganda wange manetegereza. Ndi muntu netegereza ate no business je ndimu. Manyi abanjagala n'abatanjagala nansekera nga takola ki tanjagala yani ngamba sijja kuddamu musekera kamulage nga face yange muyite na konzire bwe abaga mambo wetaga rehab ati kati yebo oya amanyi mamange yasoko okuvaayo ku bulwadde bwange bonna buno babunuma kati gwe wayu tumi gwe govuddeyo gobulire family yange ekyokola gomanyi family yange this is a joking subject you don't know me. Just gwenda abulabi nga artist. Ompe ekyo kyenina okufuna. Abakyali abanimo dibazenga abasajja batono. Bigejere just yawo kansaaga okubiko byawali wandege yawali wali. Sente z'abaana eza music yawo zibaliko abantu. Batawanya abantu. You get it? Nze nkola zange ku street on street. Goko omwana akubira pereza yabiri. Nkuba oluyimba. Gomanya abana bakaba. Nze babingamba bugambi omwana afukamye nga omwana we balekyo okoze ngabambi nga stuka mwana stuka kitegeeza ekintu ekize kibaluma nenga tebalina ngeri ki je bachyogerako kale nange simanyi wakina kyogerako just wekango kyogera one man can change the world Samson Goliath mwenye kastora ako David we yakuba Goliath ejinji. Well, thank you very much. Ntino muganda nange tulina okukola ki okutegeera muganda nange naye kuwa ekitiibwa. Gwe nukuwa ekitiibwa kyo kyokola byokola.
naye we musanga mu ekitiibwa ki waki ate etagala kiwa tulage nti no ye yabibeera because bo badira business ne bagyesigaliza ne batta abayimbi abalina okuyimba ne bafuna ebimbi byabwe ebisirisiru ebinafu ebitamanyi kuyimba ebiri awo stagnant you get it ne bagamba nti no kati ffe bana abayimbi tuvola bakola ebintu ebyekisiru ebintu ebyekisiru ebishosho ebyekisiru why obeera ekigezato kyalina kyakabi kyakola olina kuddamu eyo life yakola bintu biri disgusting for the community batusekola bimansulu kyenetaaga okubuuza oba okukakasa nti wajja ng'oyagala yimba ennyimba nnya eyali ku programu yakuwa lumu n'asala ki ekyali awo ekituufu ekyaleeta embeera eyo okubeera gwe kulaba oyo gw'oyita sajjabbi oba sajjabbi tasitannamulaba ate ng'era ennyimba wedda bazikola ki bajjajjayo balina ebintu sawundi bagisiza microphone tekyayogera eri awo mpola oba obiwulira era yasembera wali nga yabinyoola kati kati alesoko tewamulaba temwamulaba nga yabinyoola kati ngamba ate kati owokubiri anoonyaki olwo olina okubeera udijja omu betagabisa ababidije babiri wali flash ebeeremu erikenyimba z'omuyimbi era DJ's box kwaliko kyali omwana ali awo yakwasa mumanyi linnya kati ye yali anoonyaki ate nga enemy number 1 sajja tebitwagalangako ebyo naawe olaba otuuka kutwala ennyimba abantu bakutunuliranga idiot ku radio zaabwe nze omanyi basitwala ennyimba ku radio abantu otuuka ne bakutunulanga stupid ne batandika kugamba just kati olina omeka ogenda kolayo kale kola emitwalo 10 muganda wange music gwenyimba waddala teetaga mu kikumi simanyi kupushinga gomuleke gwobonga obukomi awo agenda kweyongera ne bwe myaka emeka abaana bange bali muwuliriza kuba waabwe yes the own shegera bintu byenkola bya bidibire abaana bange baligamba omuzeeyi yayimbanga ati kyekyo kye yayimbanga kyaffe yes sikukizanyiramu just for now nti no abantu bagirabe just for that osanga ne baffire we babeererawo babazala wange naye kati ate saawa zino they are generation artists yes kati nze kidina ku mutima because kyendaba nze gundaba wanga nyimba ndabalaba okube mubagizaawo kuntika ku ttaka kyekyo fine naye nga abawagizi bange bebaza balwanya olutalo era sina kyembagamba mwana but katusabe tufune promota abasobola okuteeka sheeyo abaddala nange mwenyini nkiso ku bulamu abasajja bava mulungi nagula ekintu awo ekitegeerekeka nagirako bwati nanyiriramu kati wagala nze nyiriremu ddega abasajja bali kweyiya agamba miliyoni 15 zawadde omuyimbi w'eggwanga asolo ziyimba mu show 3 newebemu kati gwenga nayadda ku TV yewana nabagonde miliyoni nemedere n'omukyala nanyirira kati ebintu ebyogerako ku personal life ya mukyala wawizo eva abera anyirira yes kati wakyaba mwogerako like this is the bad language this is the bad language that they use like mukana musajja oyo abawadde music mukirizeeko wizo naye abawadde music okyegera mukyusemu embeera mugane this was good life. Two people, man. One, I lost also a brother. You get it? Naye kugamba mwene ngejo kitwala mwataba labashirabo. Oba nauza sente naye ate goli ku love. Brand ino sigalange genda mass. Eba surprising ngake komeo kadola sirise myaka emeka. Tuvola bagizi bagala launch. Tuweyo launch wakiri. Bajje bakuwagire bulijjo basasula abayimbi wano miliyoni 10 bawadde abasajja abantu nga bayimba bya kisiru kusikusi namuna tumanya nini nino babawa fenga tetuyina netusigala mu game era natugumiikirize kati batufuna kasanga kano kumujaja tulawo bintu bibadde bya ddala abadde bibadde bya ddala nakitegeere mwera bawagize ng'osibula abatulaba akasembera ddala tuwe mulayiniza nze oluyimba lwe nanyumirwa ng'ennyo baluyita mu cyumba ti nataka nikuwowe mpaamu just line ddala gwe bakugamba amagaga mundu yita lugambo baby basiba ku misigo bangi basiriza nkugambye singa gwe sweet baby onesiga netwagalana mu mukwano kaguseye ya mulyato zijukira traffic officer yannemesa wano nga nkunoonya nga mwasibe motoka yange nyasiba naye nawaguza olugabana mpisamu nataka nikuwowe mu cyumba kwagala
nnyo baby twende kwa wazazi mu chumba. Kado man all the time will be shining man like a brightest star man. Uncle. Chakabi man. Okulu kuseraini nga waziwandi. Chakabi. That's a vibe man. Bikola na kwagala because we are ku mutima tebirigwawo byaffe bya wano. Bikole n'abaliddako bategere nti abasajja bayimba nga omanyi owandika line n'obeera nga like it is very rare okusanga omuyimbi nga avaringa the way you vary ziriza hino wagambye no varinga noyambukamu nokkirira akyerigera yes nze nzijuke anyway siri muyimbi naye I appreciate your talent. I appreciate thank you man. Your time gyotuwadde we bali kutwaniriza ku kyalo kino ekirimu empewo ennungi. Anytime we will come inshallah.